you would like to know what strategy government has to revamp the economy. That's what you're asking. Yes. To revamp the economy. Yes. The economy is not dead. No. It is living, but it's not dead. Fetugamba nti batuyite nga parliament na committee ddala eyituliko eya national economy tuwayewayemu naffe tuwaye mind yaffe tulabe engeri gye tusobola okutereezamu eggwanga lyaffe. Economy etambula ku speed gye twagyagalira etambulirewo. Tekyatambula. You remember twali tugrowing at 6.7%. Kakati now tuli mu 3-4% now. Ye problem ya sente availability of cut. Kati obuzibu bwesizudde wano ebyenfuna si birungi. Expert on release of funds in my permanent secretary because he's the one who recommends to us. Why don't you allow me that I come with him? He explains in detail. I want to appreciate you for being open to tell us that not everything is moving on well. Okukwatirira eggwanga mu byensimbi n'enkulaakulana oguyisa mutima gwakuzanya. N'omuti oluusi kugera nigala kindi gukoowa nga mpumula ntya. Noba onaaleeta omulala leka nkubulire kijja kuba kyekimu. Olowooza nti omulimu gunaakendeera. Nkyali n'amaanyi bulungi y'amagezi ngalina bulungi.